ate nno mujja kukkiriza muleme kunyiigira bababuulira mazima just mukendeeze ku bibakyamuukiriza. Nalabye nga mukyamuukirira chairman w'NRM Masaka agambye Namere teyawangula Polo totototo teyampagira kuva mukamyufu abadde tampagira mbadde mpangula muwangule mukamyufu teyampagira n'akola buli kimu oyo omusajja mubbi wa ttaka ate nze nnwanisa ababbi b'ettaka mukumpanya an illiterate conman abeeramu ekifo kya NRM chairman yakiyingira kwekwekamu kutambulizaamu ddiiru ze kati ate laba Namere bw'ayingirawo mu kiseera kyekimu abalinnyira mu sowaani so teyampagira mu kamyufu era namutwala ewa president mu November nga nkimanyi teyampagira ate nga nkimanyi talimpagira z'omuntu omubisa okuteeka mu maaso ga president just for you okweyabya kubanga he's too intelligent. President Museveni ali too smart tayinza kulemwa kubaako kyakugjamu in terms of information. So oyo yennyini buligenda mutwale wa president nga nkimanyi tampagira n'asabayo ssente empitirivu nti azitwala mu bantu nga nkimanyi nazo tajja zituusa nemmwanyi na biki byonna naye gwe wannuupu atabimanyi tomanyi na background ya bino ebintu okyamuukirirawo ne chairman w'NRM agambye Namere teyawangula wabula mwe muliko nga 3 March nali ne mukyala Nalubowa mu State House ewa president nze namutwala era president amanyi lwaki abampa appointments omutwalira abantu bamanyi nti bwe batyo bwe bali bwe twatuukayo mukyala Nalubowa mu kwogera ebingi kuba ekyo yakikonfensinga nti we NRM naye Nuupu yali agenze kufuna card soft landing which was obvious naye yagattako mu kwogera ebingi alage nti ddala ye we NRM ye Nalubowa yagattako n'abe NRM abamuwagira nga ne Bulige yakwali oyo chairman n'aboogera list era abamu president yatutta obudde n'abayita ne mu lukiiko olwo bo ne bajja nga bewana fe olukiiko president ye yatuyise yali yagenza obbayita kubanga Nalubowa yali yamubuulira nti abo tebawagira flag bearer awo nti bawagira ye Nalubowa omusajja yabagambye 3 times nzize nga mbega ng'omutwe gwe guba gukola bulungi buli kyofulumya mu kamwa osooka kisengejja naye era ne mwogera byonna bye mwabadde mwagala tewabaddewo kipya. You can never surprise President Museveni or ambush him, never. Yagenza okujja e Masaka nga 11 March nga 3 March a week ago yali yasinkana nange ne Nalubowa nze namutwala era nze nasaba appointment. Nalubowa n'ayogera ebyekunsi ne mu ggulu byonna byayagala n'aboogerayo Babulegeya ono teyawagira Namere ono teyamuwagira ne bamubuuza n'enkiiko ze zaatuulanga n'azoogera. President yagenza okujjanga buli kimu akimanyi era Bulegeya bwe yakuta omuzindaalo n'aleekaana Namere teyawangula ayogedde awaayidde abasirikale ba SFC ayogedde byonna ebyekisiro. Yamugambye kimu bwakyamujinga weewe toka n'amugobako kazindaalo namuga ebyo biri mu kkooti nti era biba biri mu kkooti nti kale genda obeere omujulizi genda mu kkooti obeere omujulizi wa Nalubowa kuba yabadde addamu omuntu already gwamanyi tewabaddewo surprise ku side ya president. So mukendeeze abawagizi ba Nuupu, don't just follow like a fool. So mukendeeze kukukyamuukirira abawagizi ba Nuupu. Learn to ask why and why not. Don't just follow like a fool. Abamanyi ekiri ku ground, abamanyi reality, mubakwasa ennaku. Bw'aba bagambye nti chairman wa NRM used to say n'agamba President Museveni nti Namere teyawangula, temwafuddeyo kubuuza president n'amuddamu ki? These are pertinent questions. Temwafuddeyo kubuuza gwe yakigambye yamuzzeemu ki? Ye yakyogedde avudde ku ki?
Kwabulege abaasose mulopa ttaka lye yabba simanya biki amayumba g'abantu gayagala otwala abakazi nga bwe bali mu lukiiko bakaaba bakansala baataawo ssente zaabwe za fulaaga biki mu kusituka ku muzindaalo ate yazzeemu Nameere teyawangula. Era pulezidenti namugamba ebyo biri mu kkooti ddamu bye bakuloopye gwe ddamu bya mmwanyi ze bagambye ze wabba ddamu bya ssente ebya Nameere oba yawangula oba tewawangula biri mu kkooti bireke. Tinadde engeri gye bajjeewo bannamawulire kambyogere namugamba nedda genda obyogerere mu kkooti. The president wasn't moved an inch. It takes a lot of brain to move him. He wasn't moved. Kati gw'okya mukaki owa Nuupu buuza Nalubo wa pertinent questions. Ebibuuzo weebiri bw'oba olaba mangu by'oteekeddwa ggwe ng'owa Nuupu okubaako by'obuuza Nalubo. Naye mubeera mu kukyamuukirira kati eyo kkooti naye egenda kutuuka mulabe ng'ate bye baba bakyamuukiriza si bwe biri tubawangulireyo mukomewo mugamba ate zikooti mbi oyo omulamuzi mwakeetikka abalamuzi babiri kati n'owookusatu mumugatteko naye mumwetikke. Nalubo wagamba we NRM ye yagendayo mu Nuupu kukwata bukwasi kaadi afune soft landing ng'omutwe gwe gumugamba e Masaka NRM tewangula. Ebadde tewangula kubanga abe NRM abaliyo babadde abasinga obungi bagiryamu buli naye nga tebagiwagira kugiwanguza. Nameere najja nga mission kugiwanguza kuddamu kola ground era nagikoze majority councillors baffe nange nawangula n'abalala bajja kujja ekisanja ekiddako. We are not done. Naye okukyamuukirira okwo nze nalabako omuntu eyabakakasa nti Donald Trump wiiki eno yennyini mbu yali agenda kujjako President Museveni bannange social media yonna ne mukyamuka. Ne ŋŋamba kino kiki mu wiiki eyo yennyini Donald Trump ewaabwe baali baagala kumwimpiikinga ng'abanoonya kkolwa mu babulako obululu 2 votes okumusiguukulula ng'ayina ebizibu bye naye ali mu PR management eri nga nabo bali mu ntalo zaabwe. Naye oli n'abakakasa nti ewiiki eyo yali ajja kukwata President Museveni amugjewo. And you believed it. My goodness. Let me even end this video here. Bambi, comment section tuteremu ebintu nawe byolaba bye baali balimbye aba Nuupu nga biri outrageously stupid. Naye era bo ne babikkiriza. That said, I am the woman member of parliament Masaka City. Ngabe mmwanyi genda ozifune okolerere future yo. Ngabe enkoko genda ozifune. Banka y'abayiriri egenda kutandika nga maliriza okulayira. Esente z'abakyala eza buli mwezi Faruku mwasalawo yajja okuzigaba miliyoni 1 per 5 women. Tuli mu kutereeza amasomero gaffe. Scholarships twazigaba, tukyanoonya n'endala. Tulondoola amalwaliro, tulondoola obutale, tulondoola embeera z'abantu. Tuli mu mulimu. We are walking, we are unstoppable, we are working, and we are here to stay. Bannamasaka abalungi mwebala ekisanja kino ekitandika kye mwampadde. Ngenda kukola nnyo mu nnyongere y'ebirala 2 ate nga bwe tu training abaana abatuufu abali upright abanadda ate mbigere bya Nameere. I love you so much.